Oli mu Uma. Oli mu kibiina kya Uma. Uma kiki. Ekibiina kitwala abayimbi. Abayimbi ekibatwala wa. Kyokimanyi ekikulibwa omukyala Sindi. Ye Sindi omumanyi? Sindi mumanyi Sindalera Sanyi. Ate ekibiina. Ekibiina ekitwala mu abayimbi. Uma. Ekibiina kyange bakita Family Forest. Fangoni? Forest. Kikola ki? Ekibiina kyange nga nze celebrity all star top 10. It's real time with me, Shame Manja, Gemanya Gangen, Dira Mutima, Omuyanja, and Jagalokuba Jukizanta, Ina Damula. Your Wechtiwa Charles Peter Maiga, Yakatikiro wa Buganda, ya Ina Damula, Tumina Chakola. Iranga wa Mutima. Jagala okwebaza Biscuits and Launch, aba sponsor ba program eno basangi babunamwaya. Gowe na ino mukolo, ngoyagala kutegeka birthday, oyagala kutegeka graduation party yo, oyagala kukola mbaga y'abantu 15 awo 2 ajanku Biscuits ate balina ne suits ennungi. Ekifo kirungi nnyo ate nga kiyonja ate nga n'emiwendo gyabwe gyalayisi ddala. Awo Mimi's Glamour Palace Barry Branding ne bava mu Mimi's Beauty Fame ne badda mu Mimi's Glamour Palace. Bakyasangibwa mu kifo ky'ekimu Apollo Road bova ku mafuta ga Oilcom bokawo kalina 2 eyokusatu we bali. Bataddeko ekyokwambaza abagole gowns zokka ne changing dresses namwe mwenna abaagala okubeera ba guests abanyumye ku mikolo gy'abantu mujje. Ba bridesmaids nabo tubambazako saana abaami n'abaana nabo babambaza. Jangu bakwambaza okuva ku ngato mpaka ku mutwe. Bwe jangu besige bambaza omugole oba nawo omugole ali yateekateeka omukolo ate nga bbeeyi yalayisi gawuni tuzipangisa ku bbeeyi eyalayisi ddala. Mujje bambi muntu wagire. Ennamba y'essimu eri not 7 okokosa eco photography and videography basangibwa ku Nkuruma Road kizimbe kya Light Room K08. Mujje muwagire ekintu. Mujje babakuba ebifaananyi ebitaliimu kinzaali. Wano wendi n'omukulu bw'omulaba kakala era bwe bakuba ekifaananyi ng'otunanga n'omukulu osigalamu eyo kalayo yennyini. Tebakuteekamu yadde akanzaali osigalako original yo. So basangibwa ku Nkuruma Road mugendeyo mubawagire ennamba y'essimu eri not 7 omukulu agenda tubuuzaako ate tube nga tugendera ddala mu maaso. Saagala mubagamba njagala mbawenga surprise. Mukulu buuza ku balabi ba Kitonsa ate nga naawe wotubulya ne kumanya okola biki? Yo, katoma kone kakoza mutale. Don't talk about this one. This is my private. You know me, certian danger. Dagala kukomese mola agiki mbati sana. Nagamba iti 15 miezi ebiri nayongedde kenda la 3. Nalo luyimba. Iti 15 mu miezi 3. Miezi ebiri. Abantu ngatumanyi ite eyokubiri yeriwa. Gamba mugenda bagenda kutunda w'abalala bagenda kuyimba ki mukyabakaabya ono alien skin mukaabya fetu kuba baliri bakaabana bakubye babandana ali zina kubye bali ne bakompana bwe luliwo lwakubye batisana kuba bali mufiya mufiyana yamani nja kubikwata nsinza siremererwa okulemererwa nnyo nonda alien skin nze mulina bannange yakakuba hiti 15 mu mwezi gumu. Wabula jade myezi ebiri tukisazeeko kati gule gumu. Nsalazemu kukigamba awo. Nedda kituufu ekyo kituufu. Jasooka kuba ebiri. Kati twasazeeko kati tulina mwezi gumu 15 mwezi gumu. Kati twayongedeko endala 3 18 mwezi gumu. Abaaye. Akaviiri kano. Omanya nti omugaga si muntu. Akaviiri ko keeko. Akaviiri keeko singa ozuuka enkya ng'omukazi akamaanyuddeko. Era naye kayinza okuba bizinensi yakumaanya ate oba ono omulemesa ayinza obba afuna nga mumaanyi kati oba oyina omwagaliza abagamba yagaliza ofune omufune nezaba niba nomugamba anyanekyali wange litojjogera naye omumaanyi bagana ofuna ne bakasitoma aleme kwekwasa amaanyi awo kakati kanekiresi kano bugalubindi nga bumasaamasa ebintu wano twadda mu byakwetega sibimanyi babuyita naye nga nange nabifubye weeteze if you did it why can't I did it too? Gwe abaana bano tebakufera bano abaana ba wano bazibu
balafiki bafera Abdumulasi bamuwanga bling nga bamuga golodi ayitiridde Abdumulasi agenda okumukebera nga Rafiki awedde emirimu andi kati nsaga nnyo nakumfera nawe saga nnyo kunziba wesanga waliwo ekintu ekifaanagana ekyebbeeyi nga kyakanaana nga waliwo ekyemiliyoni 8 namuze ekyo ekyakanaana embaa bansalire nako ate nga tubakusaliddeko mpaka kanaana kyagala bya bbeeyi wala nyanya ebifaanana ebyebbeeyi tolina gabbibwa mu nsi yo lwaki onziba nali mu kivulu kya Gravity nojja okuyimba ne bakubira oluyimba oba lwali lumu ng'ennyimba esigadde gyozi osiiyako nsiiyo Nimrodi temukolagana tukolagana gwe wali omugambye akole ekyo nali mugambye akole ekyo baali abagambye kuyimba luyimba lumu kiyinza okuba kyali mu nteekateeka ye naye kati ngenda bagamba baneeno abategeka ebivulu ne batutimba kuba omanyi n'abayimbi bangi mwana nze tontimba mwana Lianskini omwesonyiwe Lianskini mwesonyiwe nze ndi top 10 artist oli top 10 artist ati ekigambo kikabizza omuyimbi wano wulira kino tereza kamera gwe ndi top 10 artist celebrity all star si superstar mukwano mpuliriza waliwo omuyimbi emabegako asigaye nkuwuliriza lwansonga tulina gwe twawuliriza wano n'amaliriza ng'ali mu maziga amayitirivu Gravity Omutujju Mutujju Akaaba naawe kati Gravity anko Gravity tuyiyeyo okulinnya erirala nga linnya ki anko Gravity naye okweyita mukwano gw'Abatujju kubanga kyate katiize Mutujju aliwo naye nga kati gwe Mutujju nze Mutujju naye Gravity yakoze ensobi ki gwe bw'oba olaba abantu gye bamuvuga atana nsobi okweyita number 1 namba emu tewamubuuza namba emu muki oba namba emu wakaawe kubanga wakaawe head of the family namba emu kuba yakuba ekivulu n'akijjuza waliyo walaga namba emu ku kivulu kwa kyali kike ali ku kivulu kye kyali namba emu ku kivulu kye yalimba yakaabye mwamuyisizza bubi abantu bamuyisizza bubi nze ndi kusaidiye wadde mukaaba ng'omuntu omulala goza amaziga Katonda yamuwagaaki gakukaaba lwakitakaaba kati gwe tookaabe weeyise nga lwakisikaabako top 10 se walina okukaabako era nangenda kuvaawo lumumpite bannamawulire nange neekaabireko why can't you did why can't I did it Gravity nno musajja wano w'amaanyi mu ggwanga Uganda mu bayimbi wano mu sitayiro ye gy'akuba era bangi abamulabirako simaanayo gwe role model Gravity yandabirako ye mukulu Gravity akulabirako otandise ddi okuyimba n'akulabirako ennyimba ziri zonna zazzaako abadde alabira ku ggwe wakaabako wakaabira ki tuba n'ensonga press conference ejje mujje nkaabe mulwakwagala onakaabye naye sinabafuna nnyo femu nnyo kati akakodyo kange n'akanzibako era osobola omuwawaabira naye kati tubenagera mu mpaka z'okukaaba mulaba asinga gambye nga bakubisaako tawulo ne bagikamula wabi naye kimanya abayimbi temubeereddeewo munnammwe mu nsonga eno no mubadde muvayo ne mumudifendinga ng'ate ogamba ogenda nawe kaaba eyo tawulo bagikamule ye tebaatikamudde tawulo omanyi Gravity yalina emmotoka ewaabwe kati mukimanyi Gravity ewaabwe alina abantu bangi abamufiidingirako nange bangi abandyako omanyi nange wafeeze nina sikeeti nange wafeeze nina sikeeti gwe tolina mmotoka gweolina sikeeti siba sikeeta kati gwe wasalawo obeera ow'enjawulo nange mbasinge kati enebeera ennyimba zo esitayiro eyo gy'oyimbamu ey'okuyimba olina gwe walabirako oba wajja buzina sitayiro najja ne sitayiro yange nze wati ndi wamaanyi mu bbanga ettono naye sofanga byonna ajja sikukola nnyo sikukyeyita bwezi ebyokusaaga bibaawo n'okukola ennyo okubaawo bayirawe yamaanyi nange bagamba kati waliwo abanyiiga nno neewaana nnyo naye nga akayimba kabasudde okamanyi
waliwo abanyize embalabi nti newanye nnyo naye olivaamu ebintu oliwaana wakawulyako nga lwali seewaana aliwagali abantu basoke bampane nga simanyi nosonga nembalaga nti ekyakabi kyekino abantu olina bwofaanaganya laba mulina oluyimba lwe mwayimbye mwenna mbadde simanyi nti nawe oli omu kweyo lisiti waliwo abayimbye babandana ate oŋambye oluyimba lwali lwabala ne balukoppa ate ne wabandana naye agamba nti mmwe mwakoppa nanti kuva ddi ng'ayimba bw'ati osooka otule kubanze nakayimba emyezi ebiri byenyiba bifaanagana otulamu eyo akayimba emyaka 7 bwabanga sitayiro yakagizuula kati aba muzuuzi yayogemu amaanyi mu kuzuula kijja mukolera ne bwe banga ffe tukoppa ye wakabi katongemu amaanyi mu kumukoppa olulwo lugenda lutya batiisana buli omwagimanyi anti tuweemu abalabi nawo nkwata nange oba tofaanana ene mubandana ataliwa bulijjo nkamanyi katambudde olina feva kifeva tukola nnyo bali be balina feva kubanga gebakoppa akyaliwo ate balina okubeera abakabe kubanga kati singa osirikamu booti bagenda kola batya kuba waliwo kasayo kenalaba waneeno bankogere nenze kogere totya tetufaayo tukogere temuntwale bubi be bamanyi ate okolera bo wabeewo agamba onayimiridde ngwayimiridde bamanyire gwe bamanyire nze kyegenda okwogera sijja nkyogedde nze nkimutumye omale obusalemu olekemu owange nja kubaamu seeryantama siri mukyala mutiitiizi wendi ku lulwo wabusitayiro obujja waneeno muntu nebaba bakakoppa kasitayiro ako ne kasitayiro ako singa bakakoppa kubakoppa kasitayiro nekatabeera successful nnyo nabakakoppye bagwa okitegeera ensonga lwaki ulabitaja ne sitayiro ye neleeta abaana bakamenyo bwe bane bayira mu layini eyo fiiki naja ne sitayiro bagyemu ne bajinja baleeza otegeera naye kati singa fiiki agwa wano obudde buno akiriiza abaana ayimba ki akalinda fiiki n'ayimba ekyo kikyonze njogedde wonese samale kale kyange naye nyongereza ku kikyo kono yawakonyigira kati sayire endala nejja ya epas Uganda ne Latinam nabo ne bayingirawo kati kyabalaba kuba kati tumanyi oba gwe baali bakoppa oba yawummulamu nesinga njimirizaamu wano bweti mwana maama abaana bagenda kufa naye njagala babere bakabe ensonga kinange sizikiza nange ate oŋambye akantu mwana gonzi budde amaaso olunaku neebuuza mukwano gwange epasi yalagawa ka yayagala awummulemuuko simanyi oba yali akoppa oba gwe bali bakoppa naye nga kyofa wona amaloboozi gafaanagana so ekiriye yamaani naye kati nze nenkugamba nze ne sitayiro waneeno nga kyofa wona abalinga bali mukoppa bjo bakoppa ba Nigeria kakyogerako tewakiwulirako bwobanga omuntu akoppa alien awadde akoppa Diamond Platinum gandi natandika okoppa alien kitegeranyiza okuba nsinga Diamond Platinum lwaki mpoziko ye ng'akoppa alien akkiriza nti itamusobola akkiriza gwe bw'aba gatisingako n'akoppa biza amasinga kuwuli okyogeraga muntu kayira amalala tegagambika abaffe watandika ddi okuyimba okuyimba siyimbidde ebbanga ddene naye nga te music ambaddemu yakuba kino sikigwamu bugu siri mu kuyiga oba music ambaddemu kuba nze kuva muto nga wepitu nga tuli ku disco sound ewaffe edi wange ongera ndiddeekulaba niyo maabimanyi oyimba nkumanyi nakuba ndi omunaye nga esaa giyimba ng'ebonyaabonya naddala process agambye otambuza oluyimba byagiramubyawewukamu nkubidde wano wali yayandayo nga ntambuza oluyimba ekyakyanga noyimba tambuza luyimba sanga afukamira ayeamange munkubire ku luyimba anembireka ofane kalona n'abikola nebiyitawo nga tewali amanyi oluyise koze ebirungi era byo ebirungi biba bikola ki byetambuza byokka ebintu byendongondoozo biraba kati toli nange wano nalingeri nga nkulabula bisebo nga ndayikinga nolayikinga kayayeggwe sebo kati nze mbadde nkunoonya era nga ŋŋamba omukulu producer wange nnoonyeza omusajja oyo byayimba mbyagala
Bashagenda ndi endongo photo ekujeri mu ghetto eyo muka. Endongo ki? Endongo photo. Photo yani. Photo tokimanyi. Photo kubanga omulyango ogweggula n'oyitamu n'ogwa gy'otasuubira. Kati katulinga omanyi time travel. Time travel ekujja mu ghetto eyo nejja ekusula eno katulie eno makindyemu. Oba bwe baboki ghetto yuti agenda kweyagaliza. Ghetto yuti ali wano bamuleetedde obubinika obwatika. Ghetto yuti ali wano bamuleetedde obubinika obwatamanyi naye. Naye kati olabika oyina abakazi. Omanyi ebigambo bino si byange. Abagamba kati abakazi. Abakazi bajja. Azini abakazi. Bachali bange, bamama b'abaana. Oyina na bamama b'abaana. Ani mbuuza gwe tumalirize nze nkwe answer to. No, just bano ba eat you go. Eat you go. Bali waawe. Bano ba hit and run wakachapa. Ebadde shop. Ebadde lukaya pakata. Omukyala alina omu. Ono gwenda bye. Banga take empeta. Bakugatadde empeta nga wakeera. Maama omuyimbi gwe baagatta empeta togenda nno kugwa. Nga tetwagala muntu nga baamugatte. Pike wa green. Bannange omukulu ono ajja kungatta waya. Owaayi. Baakugatta empeta pike wa green. Pike wa green. Koziko n'akanyeebwa. Pike wa green. Beera mu bumbo obutoko. Ogaayo akakoola. Kuba pike wa green. Oyimini olya vegetable. Sorry, mbadde nga jobo. Vegetable. Carnivorous. Carnivorous. Kati lidako. Bakaita bata? Science. Carnivorous oba herbivorous. Chechi omuntu okubanga yali ebibala nga talya nnyo nnyama. Oli vegetarian. Vegetable artist. Bakugatta n'amakoola. Awaaye amakoola gatiga. Amakoola ng'omuga mazemu ekiteebwa. Oli wa vegetarian. Oli wa green, oyagala nnyo green, buli olaba green. Okyamuka. Agamba nasobola okuleeta wanene enzige. Kati enzige ezo zijja nnyo amakoola. Kati ye mukyala. Bakyala bange nabangi olumu etake kasenge. Mutake 40. Mutake mu mabira. Mutake butambala. Ate butambala oli ku kituufu. Butambala oli ku kituufu nnyo. Ye kati gwe sente zo ssebo oteekamu ntono. Akatete teekamu kati n'okamala. Bigiji kati ali ku bbeeyi. Bigiji simulya. Kapike kano nga ka bbeeyi. Kapike. Kakalubamu. Kakalubamu. Nga sofa tugenda kwekalakaasa wanudde. Babasalireko. Basalireko naye gavumenti tuyambye. Wali vegetarian kuva dda oba wasaleebu buno? Nali kuva dda. Jjukira bweyagala kino nakyo kimanyi nekikwagala. Tomanyi no vegetable evuddemu ziyiti. Obwongo bwonna buva muli. Ane nteekamu obwongo. Kati ono akola ki? Akola nga sapooti. Nine supportinga. Ate vegetarian akuyamba ki? Nze muyamba. Eshe, ogenda kungatta. Nabadde nkufuna jjo. Omanyi nange ku Mande siba mwangu. Bamuzibumu. Ku Mande oyo kya. Kati singa nze nkugasse naye kati ongasse. Kati obakungu wamujjo. Ate ze ku Mande siyogera abawasayini. Ate akasana kayaseemu ejjo muba bakambwe. Fenga baki. Ba vegetarian. Owaayi ani akutwala mu umma? Oli mu umma? Oli mu kibiina kya umma? Ekibiina kitwala abayimbi. Abayimbi ekibatwala wa? Tokimanyi ekikulibwa omukyala Sindi. Ye Sindi omumanyi? Sindi mumanyi, Sindalera Sanyi. Ate ekibiina ekibiina ekitwala mu abayimbi umma. Ekibiina kyange bakita Family Forest. Fangoni? Forest. Kikola ki? Ekibiina kyange nga nze celebrity all star top 10. Fagon Forest. Kasindi ne baba ina uma kyakabi kuba nodda uma si yiye. Firebase. Uma si yiye. Firebase ya Bob Wine. Etwalyamu abayimbi be. Uma kitwala abayimbi mwenna abali mu Uganda.
Kibabeerawo kati ng'olaba emabega kawo twafunyemu ebizibu by'abayimbi okutufaako Uma yabaddewo nnyo kati singa enkya vegetarian oyo yafuuka vegetarian ng'amanyo gavaamu nga galina sponsor awo Uma nejja banana plantation awo weekolera ogitegeddeyo eno King Saha mwe yali ayagala okwesimba kuba president ogijjukidde taata yo ate nga nange manager tuyambeko okusimya omukulu ate nga nange ekibiina kyange kigenda kuyambanga abayimbi mu mbeera ezo kitegeeza kati Uma eba egudde Uma eneegatteko oyagala ekibiina kikwegatteko kubanga naye kyo kitegedde naye nga ebikolwa byakyo biraga nange tenjagala okukola naye tokitegedde naye ebikolwa byakyo biraga kufaanagana ebyange ate nga ebyange amaanyi mangi kati Uma eneegatteko olabe ng'otambuza muleme kwekutulakutula nnyo baleme kwekutulakutula nnyo kuba nze ndi wamu ekituufu ono namwereetedde mwabadde mulina okusooka ne munfunya vegetable ne tubeera basista ate abali tajja kumalako kubanga ate kati toweyigirizwa nsonga ndala ojja kusobolera wadde ojja kufiira muguwae bagamba mbuno simanya lawundi wanu opponent down ojja kufiira muguwa nga kirugambo opponent down lawundi eyo ono omwana bannange mutambuze obuyimba bw'omukulu kayimba kyakalibuko kati oluliko nedda enyimba ziri danger wagifunye kita danger no sitya sinaba katuwemu tuba tukanoonya ku YouTube tunoonya ki bagifunye batanoonya nze ali ku YouTube atrendinga batanoonya si wakunoonya nnyo naawe wange lwaki banoonya kati waliwo akiiki gena akatasofaninga nenkyanyinza okutanyimba nga 3 kubanga olunaku lumu otanyimba 3 oyala tusuula ddalo ate akiiki yakafulu omukaga si muntu bwayoyo omwana omukaga gambye si muntu oyinza enkya okutenyimba 3 the rich know people kyakiyinza okutaayo enyimba nga 3 omukaga si muntu bakyogera kya muzungu the rich know people Edikanza alina ekivulungu ennaku z'omwezi 12 Edikanza festival sinafuna program linga njagenda nja kwetwala kuba kajjukira ndi intuluda nze mbeera ne batampise era bonna abaliko bamanye nti Edikanza festival ze kwendi top 10 artists toyagala kumanya oba bakugambye ote banna bakugamba kibakakatako okutuuka wali eri ate kati Edikanza anayimba nnyimba singa wendi wanje anayimba nnyimba singa wendi era olundaba time yagenda kujipa agamba ati alinikaze lonchi katujimuwe nga gowa balonchinze zizo balonchinze za Edikanza opozi Edikanza iragenda kuyimba zange taina zize zange zezivuga kati tujja wanyisa nyimba ezayimba zange omanyi ndinga luyimba ki olwani olwakenza logendo yimba eyimba stamina agenzeeko tuwa olupya wange anti bino budde ezayina stamina omuntu yeeyisa 5 n'akaaba amaziga naye nkubuulira era ngenda kubaawo mu abo abateeka akazindaalo wakati awo ng'owoloma lwaki ennyimba bwe mujja ku stage musiiyako nsiiye kati nga nina omukulu gwe mmanyi kabakko bw'ajja aba yakayimba nafuka another problem olwo ng'alumaze twasasudde ssente zaffe tatubazeemu magezi ennyimba nsiiya kati kabakko mwana nze mba nkubuuza kuba kati naawe mwena mukikola kati mbuuza ggwe lwaki musiiya busiiya we mutuuka ku stage ne mutuyimbira oluyimba nga ffe abalabi jayo DJ amazina go gampaga Barack Obama ngali didi waiga ngai didi ng'olumazi ng'abakuwana da problem sikuwana da problem okuba ki nze problem already
Ajata anaza problem. Naye amaanyi mangi. Amaanyi mangi sofani buli mwagala beera. Abayimbi bakwebuuzaako. Ate bansanga wasirabika. Tolabikalabika. Kwegamba toli awo toli wajjenjeero. Olinayo abaana b'owandiikira ku nnyimba. Abaana bendi mukola nabo. Era ng'abaana sofa bali basita kati mukyusa mumanyi dikisa. Anakumagezi ayogere. Mumanyi oyo. Naawe. Anti olimba lumpe lwonna. Ati odogo kunakoze naye batisana. Abadde alina okuba ng'ali wano n'atuwa vayi. Nabirabire munguddeko bugwi mwana. Tukuguddeko bugwi. Ozi nwadde mwamugambye dda eri. Naye munguddeko bugwi mwize wani bagamba omusajja atuusa awo. Oba obadde toliiko bubeezi. Addeko mutabaddeeko. Amaanyi enkuba eno etonyera okuba. Kati olowooza ki ku kintu ky'okufuna omukyala? Mukyala ati okuwasa. Maama w'abaana. Ate nga n'abawasa ndaba baawukana. Ate gwe mukama gwe yakugamba nti ogenda kwawukana n'obwo buli omu alina olugendo lwe. Okuva mu lubereberye. Olaba Adamu yawukana n'ani? Buli omu alina olugendo lwe mu bulamu owu asobola okubeerawo. Nange olugendo lwange lwakuwasa yawukane naye. Kubanga bagamba no condition is permanent. Naawe owu oyagala muwasa era mwawukane. Osobola okubeerawo obonaabona naye Katonda n'akujjukira enkeera n'obonaabona nnyo okusingawo w'obadde. Ate nga Katonda akujjukidde? No condition is permanent. No condition is permanent. Kati ndola kunywa kacaayo kalabi. Nakunywa ku mata nno siganywa. Kati omukyalo omulese bw'otyo abaana abakwegomba sibanyi tofuna ku masimu ku bupapula buno sente ez'okufuwa nga ziriko enamba z'essimu bw'oba oli ku stage. Sinaluyimba lwezibamaze banfuuwa. Nze nawangula mu kuyimba ebitanyuma. Omanyi okubeera awo noyimba ebintu nga bibowa buboyi. Nze ngenda okukola show ng'ebowa. Ekyekivulu. Nga kibowa. Lwaki? Ate kyenjagala. Ngole liko lyetabanga nga nemala nnyimba muntu nayimuka n'akuba enduulu owulira ng'okuba otya enduulu. Abaffe. Yagenda osooka okukola ekivulu ekibowa era singa anaayimba. Artist alina okuwangula wadde okuyimba ebibowa. Era nga tugenda mu mpaka z'okuyimba ebibowa bagambe ate gwe vaayo tobowa bulungi muleete oli lyatuboyera. Era singa oba oyimba fani n'akuba enduulu. Tomanyi owagira otya natandika kuyimba buli omu adafudde bw'ati n'awotoka ebikodi zonna ngenda kuzikola. Fani bw'awanika omukono ng'afuluma ekivulu. Mukama ekitufu afuga ayawangula yafuga. Ayawangula ki? Empaka z'okuyimba ebitanyuma. Yawangula ki? Yawangula mu kuyimba ebitanyuma. Kuba ekitufu sitegeera wawe ndi tuli mu Uganda yemu naawe. Ayi nange simanyi. Oba tuli ku video call oba tuli ku Photoshop bayita batya photoshoot. Kyonna kyekiri ekyo. Ndako bakatabataka na kyekyo. Eno video tugikwedde ku Photoshop. Kuba sitegeera oba ensimu endi mwoli. Abaagala okwesimbawo bikibino okuyimba 8 of the year bikiwaagwa. Kati temumbala. Wafunyeko ekirowoozo kyonna ekiyimba nti bakunominating muba upcoming artists oba muba artists abakikubye wano abakatandika? Ekigambo upcoming ekyo sikyagala kiwulira. Kuba we baba babawa shows batugamba kati nga muya David Twala batugamba ba upcoming be bagenda okusooka okuyimbawo. Twagenda okuba nga muli bangi. Kati ngenda okulaba nga ate nkumanyi ne ngamba mwana naye upcoming. Kuya gundi gravity. Kati kankuzeeko emabega kati kuya gravity natuuka nasooka bakoya yimbawo. Ayinza okuba naye bamutadde mu baba upcoming. Ng'omwambye ofinga n'ayimba. Ndwali n'ayimba, Zexi n'ayimba, n'ennyimba. Wayimba Zexi yakavaako? Simanyi. Oba nabo kuba omukulu yayaŋŋamba. N'aŋŋamba ntagenda abayimbi batono nnyo. Abamunadda ku buzzabbazza nga Zexi yakavaawo. Kati awo ali upcoming.
awo Nimrodi n'akikola. Nimrodi apukamingi. Nimrodi apukamingi. Bw'okyogedde? Oyogedde Nimrodi. Ate nkuganja awo Nimrodi n'akikola. Bw'oyogedde Nimrodi era bw'aba apukamingi. Bw'aba apukamingi era gw'osobola kiŋŋamba. Tebabikwata era tunyumyamu ng'abantu. Tebasobola kubanga babikwata bino byaffe. Nze mpozi za tofaayo. Oli mutiitiizi nnyo tojja oli. Naawe erinnya lya Mutujju tuli kuggyeeko. Mutujju mayiga Uganda eyagala nnyo okulaba bwe kye baagala okulaba. Ate muno oyinza okwesanga okaaba. Tokaaba naga ffe tukaabanga. Essaawa eno osobola okwetonda. Takaabangako. Temulabangako. Yakaabako ng'afiiriddwa. Omwana oli eyafa baali bamuyitaani yavuga ku mmotoka n'agwa mu kolansi. N'agamba abaana abo mbakwateko. Buli omu agumye munne awe namulaba ng'akaaba. Kyabwe yakaabako. Sinnaba mulaba. Ate Kenzo. Akaabye kaabi awo. Lwaki seekaabirako? Obadde akaabamuko? Ali omulala akaabyeko awo banna. Mulabbi teyasembyeyo kikola. Yasembye tokubayinza okubeeya. Apart from music, okola mulimu ki omulala? Music business yo itself. Side business. It's a side business. You're the music business. Toyinayo ka side business. Ate waliwo tukusanze. N'omukyala. Ate ndabye omukyala wo nga mulungi matiribona. Niyo oganye tuwulira omukyala. Nawange kikola binga matiribona. Ndabye omukyala nga matiribona bannange nga waakati ekyo. Abadde wa manager. Togamba badde amalayo. Badde amalayo. Tekyo kibi you can share. Yakunjagaza muka musajja. Omanya akusigula amalinnya nanti boogwa. Yakuyita kadde wanne manne boogwa. Tovako ba people bwe baba bambwa. Mu ba people mwengendedde. Bamenyeko bwe baba bambwa. Kali lwaki osigula amalinnya okunjagaza muka omusajja bakuboseke. Yo, ana nduyinza okukola eggulire nga lyokya. Ddala kati kibanda nze nkuba. Kati nze ne bosaane mukazi wo zinabaga bino ebigambo wammanga. Nze bosaane mukazi wo era neesonyiwa. Odduke kuba manja kuba. Ate nga gogo basanze. Ate abairako number plate. Omukazi? Omukazi okuba owalina okuba ne number plate. Omukazi abeerako number plate. Ng'oba tokimanyi nti omukazi gw'oyagala si wo. Nze ebintu bingi bye ngenda okukola wano eno. Ngenda kulinnya ennyonyi nga sina passport. Mvuga emmotoka nga sina permit. Emmotoka yange teriko misolo. Teriko certificate DMC kadi tomanyi. Ngenda kumenya amateeka. Nga o president omuyita otya? Kubanga w'obikolera ebyo. Munnange oba muneneneneko wano mu ggwanga Uganda. Ode siri muneneneneko, ode nze ndi munene. Ani nasomako ne kakoza mutale. Wamma. Omwatu aliwa. Omukulu ndowooza mumuwulidde agenda kulinnya ennyonyi nga talina passport. Gambye ne passport nga sigirina n'ennyonyi. Ovuga emmotoka nga tolina driving permit. Sina permit eriko misolo DMC tetegeerekeka naye. Oli mu nsi ne Uganda yaffe. Naffe nosaba nange eggwanga ninako omukono. Aye ekituufu olinako omukono kuba oli muna Uganda. Si muna Uganda just. Ndi muna Uganda oli alinako omukono ku nsi ye. Abalala tulinaako. Lobba olinako akakono. Ng'olinako omukono Tebazenga tezenkanankana. Olinayo omwana? Omwana atya? Bebi azze n'omwana. Bakyuduleni. Bakyuduleni ninamu n'abangi. Wakati gye bugenda mu maaso kaawo ngenda kuzaala abaana nga bangi era mama alinamu omulimu gw'okubatizanga buli mwezi. Buli mwezi ogenda kuba ozaala? Sijja kuba sizaala kuba nzaazisa. Kati nze nzaala atya yakuba nzaazisa. Tomenyako osanga nga zadde Kenya. Osanga nga zadde eggulu. Osanga nga zadde Juba amanya bankola child spacing. Nga tegedde. Kati nkufunye nnyo. Naye abaana obatulage mangu baleme tulimba nnyo. Ate dalina bane ssente nange njala ku mulambo gwange baleete abaana abatali bange.
Lwaki? Enda kukola nnyo babasiba bagagga. Kati mu byosa bya Katonda ekyo nakyo mwekiri. N'abakaali omulago gwange ogwampadde ebitama. Nabo baagala. Ntwale ku DNA. Olwo tuweewo okuziika nga tukuzuuza. Bataata babeewo ne taata jja neesibako nga simwebangako. Bakulendiyo muze wange nepadde ebitama. Wati nange tebanneesibaako. Era mu lumbe lwange njakulwawo okuziikibwa nina n'okuteekawo diversion ez'omwennyini. Ate oyafudde. Ffe tuba tukusalirawo. Nzenda kubeera mufu mulala. Kuba bagenda kuteekako obukodyo. Bagati amaziika gange agenda kubeerako break time ne lunch. Nga bakuba akadde abakungubazi ne bagenda ne bali ewaka. Ne bakomawo ne bakungubaga. Tuba twakadda. Nga tukabyekabyemu awo ne bakuba akadde ka lunch. Tunaafuna ku prep time. Oliwadde mujala besibiridde ekyeja n'ekyemisana. Naye okutambula nnyo kuba mukubo. Konna okwo kulwisa kuziika kiti. Obukodyo nga bubwo. Olumukwagera kuba n'obukodyo. Ate kati tesinza kufa nesipuga bantu. Naye bino ebyokoola bagali yalombye ekyalo. Nze mukwagera omalako ekyalo emirembe. Ate nga kiki kyakkoze eki. Nandiga namayembe goola agalumbe tegakuba ekiboofu. Era wenviira boyi. Bwe banaakuziika oba abafu baluluma balina ensonga nzenda kululuma sina nsonga. Ate okululuma. Singa baluluma ddolooza bikola. Ne mubi. I'm not everyday people. Gwe okufaako nga kujja nnyuma. Mukama mpanga. Kubeerako ne tiketi. Kyate ng'oli waawa. Nze genda kukola ebintu. Tiketi yaki? Nze kubikola ebyo nako tegagenda kubeera malala. Era nja kubikola n'ebirala beewuuzi. Tiketi? Omusajja yali atategera. Ojja kufa bitegese ne munkoleranga tiketi biki? Nja kuba tiketi zange. Ozirekewo? Okuba nze okufa kwagenda kugoba abantu. Si buli muntu alina okulaba ku mulambo gwa sita. Singa osanga bakoze feke. Manya abantu bacupula tiketi. Olaba Queen yalabisa abakulembeze abamu ssebo n'abassa mu sukulu bbaasi. Kwenda tomanyiira. Abakulembeze akomboyi mu kitwakeri tebafuna basi wakuliko n'ebigambo sukulu bbaasi. Queen yakyekolera. Gambi bino biralamu. Queen yakikola. Gamanyi abakulembeze. Ate olwo ggwe. Ate olwoze. Okufaako okujja kunyuma. Onda kunyuma musabe nfe mangu. Nga mukyaliwo mulabe. Kuba kibi nnyo okunyumiza. Nekitatuukirira. Ndinga n'emboozi etanyumisa. Yala mwebererewo okwo nga nakafa bwe bati. Tugenda okuggwako olabe. Ng'okyaliwo wiiki namba tukola ki? Tuli mu kukaayanira. Abaana baleeta abatali babo. Awo tuzeeyo awo abantu. Oba ogenda tuga bayimbi banno. Kati bwe bamba bayimbi oyinza tugaana. Abayimbi gwensooka otuga kisooka kutuga kyagula. Lwaki? Oyo sebo tumulinamu essuubi. Nange mulinamu essuubi. Ate oyagala kati nezijje kwata nakola njagala basita bali babbingwa omutwala n'ebyobugagga bye. Si mutuga kufa. Naye ampuyemu ngambye akaye kafudde ne baaba. Kabadde k'amaanyi. Naye kyagala nsoba gamba kigabo ne mukiwulira. Kati bino. Ndio mulala kati natuga kaiwe singa tuganga alimpa mujagamba masada. Masada ge gamukubye. Masada gamukubye awairiza omugenzi. Bwe tugacyagula bagamba olaba atuse kulebe tugacyagula nyumuyayo. Monyi. Si wa bulijjo. Tukyagenda maaso watukomawo. Tugende mu Q&A omukulu mute kyekitu. Mpanise. Wanda baje tujja. Omukulu mute. Empala ngenda kujezi imbiri zako leso fe empala nasi. Okyatya okuwalanibwa. Ate empala njigwa n'ojigula. Yana abawala naye bate banasente tusobola ombonga mu ka capital ne monga mu kutwanyi. N'okuwala na wanene omuntu mulimu mulala. Babera busy gwe ngowala n'abantu. Q&A question and answer kanyumiro ka kunyimika spicing up program yaffe. Era omukulu tumubuuza ebibuuzo wano. Talowooza nnyo kiri awo tusobole okuginyumirwa. Talowooza. Tumugira kyalo ayiwawo ngero bwedda bwali. Nambi ono vibe zikatero.
Olina okubina ebitiibwa Amini bye yeewa. Field Marshal. Ebitiibwa ki ebisigadde ddala omwami byalina okuba nabyo? Era gwabimanyi. Noonyezeeko. Ekitiibwa ky'omanyi nti bakyeyitangako omwana bakimpe. Ekitiibwa kinga gukyowulira. Basobola obituweereza mu comments. Bayina mu comments. Mutuweereza ebitiibwa ebyo mu comments. Omukulu agenda kuba abifuna byonna abyeyite. Naye nga mumanyi wali yali abyeyise. Nga tebakyeyitangako mu Field Marshal bakyeyitako mu magye. Kwegamba yakuba wanjawulo. Asigenda saagala kubaza ndi wanjawulo bedi nammwe mukimanyi. Nabo bakimanyi. Q&A, question and answer. Amanya g'amatuufu gwani? Amanya g'amatuufu ali ne skill. Maama oge yakutuuma. Maama yali amanya oluzungu lwa skiini. Celebrity top 10 All Star. Amanya gaffe agagenda e Bulange. Eriyingira Bulange. Anda singa nali agenda Bulange. Aya sali etumye ali toyinaamu mabbabanyi gasisinkana Katikkiro wa Buganda. Katikkiro ngende mutunyumya kuki. Ng'Omuganda, ate omusajja Muganda. Nga kuki kati nedda. Just imagine kati tuteewo ne Katikkiro tunyumya kuki. Aguluma. Aguluma yani. Ate kira aguluma, ate kira ali omuddo. Atasobola. Kati nakubeera eri ne bali tojjo. Munyumye. Bwe tukola omukolo omuntu mu mbeera z'okukola emikolo ne tents mu mbeera za tent tulina tent eza 5, 10, 200 bwe tukwata ba expo n'abakyala be wakaagala otuuza tent ki? Bayinza obutatuuka ku mukolo. Omukolo nga guli ludda wayi. Tuguteke e Namboole. Namboole. Bayinza obutatuuka. Kubanga. Simanyi oli ex wange. Simanyi bwe kiba kisoboka nsobola okuba. Oyinza okwebuuza n'oli ex wange sibajjukira nabajjukire. Namboole ejjula n'eyitawo. Nambe tebatuuka na kutuuka. Waba bakomya mu kkubo nti amuleke mukomaawo. Weewaacha eri wajjukire. Mukama bw'oba omusaba okuzaala abaana oyagala abaana nga bameka? Mukama siza musaba kuzaala, siza musaba kuzaala abaana kubanga ku drawing board saaliko nga ntonda simanyi yampa. Ojjako? Talimpa kyenditwala. Kyonna kyaleese. Mune ojja kugaana okuzaala otukeri Katonda akubuuze wazaala abaana bameka mu nsi. Ajasi ekikuyisaawe kuzaala abaana bangi otegeera. Bw'oba olabye omukyala anyirira bw'oba oyagala mu approachinga na bugambo ki? Omukyala anyirira? Omukyala anyirira mba mwagazaaki. Oyagala atanyirira? N'abakyala banyirira. Oyagala afaanana atya? Omukyala n'abakyala. Oyagala ki? Otiisizaamu awo? Ekina kyenjagala. Oyagala nnyo nga bw'okitowooza. Kaakati virginity yaffe yagenda ddi? Okutandika omukwano guno wagutandika ddi? Ebintu bino ebya love affair. Bed sing. Omukwano mu Luzungu ayita friend request. Bwe baguyita? Wagutandika onyambye. Mbadde sikamanyi. Ye friend request? Watandika di friend request. Wanyiga di confirm. Tusaazeemu ekimala. Otandike friend request mu 2028. Birooto kirooto kyogenda kituukiriza. Wali okitinzeeko ku muntu? Friend request. Wali ogasegaseekaawo ku bawala n'obakompayiringa? Ambikola nnyo mbanja nnyo balwane n'okulwana naye bansanga olumanyi kuba eno simu ennoono simu. Oyagala nnyo bakusange? Mbanja nnyo bansanga n'okunsanga. Oba ebintu byakabuyonze mbiruddemu kuba sofanze kubanga nkyali muto. Nze nali amatatawange kanyama. Era nga ngataganya nnyo taata wange. Nalwanemuko ne taata wa kyali wange. Kati nga yanembuuza abataata omanyi mwana taata wa Teri kyagambye mbuda akukuba. Taata wange akali mugezi nnyo tekyabaawo.
kati nokireeta eno kati sikikolebeko eno taata yakibuuka bwe baba balwana okola otya ovaawo bubi nokola ki ekituufu omukulu ono neetaaga mumunkomezeewo okwo nga tumaze nga nina kyonna oba nga akaaba ka after eno before manyi nga lwaki kale tetubasiibula eco photography and videography basangibwa ku Nkuruma Road kizimbe kya light room K08 tuli mu festive season tokwata mukolo gwo abantu bagenda kwonoona bifaananyi byo yadde video yo aba ecop ye answer yo Mimi's Glamour Palace lubiri lwa byakwewunda jangu tukuwunde jangu n'omwana tumuwunde jangu n'omukyala tumuwunde jangu n'omwami tumuwunde awo we mumala okwewunda tugende kujja biso situkimale omukulu agenda kutuyambako tukigale bulungi nti waliwo abantu bafe abaliyo nga ebigambo bingi ebikutawaanya okubijja mu Luganda obize mu Luzungu kati buli muntu gwe tukyaza wano ajja n'atuyambako ne tuyamba ku bannayuganda bannaffe ne tuyamba ne ku baana abato abali eyo ne tukyusa n'okiyiga mu Luzungu bwe kirina okukola ki bwe kirina okuba kubanga kyatugamba kyekiba ekituufu okujjako nga gwe kakasa nti si kituufu osobola otuwa ekituufu ky'owulya naye nga ye kyaba tuwadde kyekituufu omukulu ogenda tuyambako otukyusiza ekigambo kino okijje mu Luganda okizze mu Luzungu Oluzungu olugonvugonvu oba luyeeri waliwo oluyeeri oluzungu lwe bayita nakasigirwa luli mu Luganda oluzungu nenkuwadde example kuba simba kyoga mu luzungu tewali kitegedde oyagala mu luganda luno luli simple oba lunakasigirwa amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde yes nkikuwe mu luzungu nga ndaddeko n'ebyokulabirako gwe sentence emu n'oginyonnyola muwe sentence osobola n'omuwerako examples okukitegeera obulungi bangi kwe mulaga wanze ne muyimbi kigambo naye nga kiri mulaga ng'okitadde mu luzungu mu luzungu okay mbawe amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde mu luzungu lyeri olukamba olwo olulimu nakasigirwa gwe wagamba Efedero agaza de kome koda kamu wedi amana de kapale federo agaya de fakitole era ne dansa me ya de la gajenera sama de kamida pesa ma de kamero aga kapitani kigambo nga nakuwadde kimpiko ng'ompadde kiwango anti nakasigirwa ne nkuteekako ne examples 8 nange kennyini sitegeddeemu yadde kati saasiro bagenda commentinga anti kali program siku ya abaana bato oddangayo kale mwebale danga yono zengezi genda kyekituufu Shamemanja gemanya mbagala nnyo